Nyagange Shabani Katongole nga nze CEO Tripple Distributors. Kampuni zenina ya pichipichi ezo mulaba supplying chocolate biscuits ne sweets. Kampuni eyo yatandika ni humble way naye kati saawa zino olabanga egenda emuvinga. So nkubiriza nnyo abantu abakola ki abatandika business batandike bakize mu kutandika n'ekitono. So tusibuka musajja ekitundu kye wali office yaffe ne tusupplyinga in Uganda, all over Uganda. Kati gwe nawe na nga otwagala oyinza okuba ku simu eno 0756422103 faba kyasize okusupplyinga chocolate omulungi alabika obulungi atakola owa compound chocolate. Kati tweyunire biscuits ne sweets tuli balungi nnyo mu ekyo.